Dr. Abdul Wahab Mulumba wamu n'omukulu Dr. Kizito okuva mu Starlife Herbal Clinic. Twongera obbategeeza nga bulijjo Starlife Herbal Clinic tusangibwa mu paaka empya ku mmotoka z'eggombe Kibibi. Wenna gy'oba oviiridde yingira mu paaka empya. Bw'oyingira mu paaka empya buuza emmotoka z'eggombe Kibibi weesimba. Bw'otuukawo ojja tutunula waggulu, tuli waggulu ku fula esooka. Bw'ofuna okubuzibwabuzibwa tukusaba oyite ku ssimu zaffe insha Allah tujja kubeera nga tukuwa endagiro entuufu. Essimu koyita eri 0703 56 69 23 oba 0773 32 33 25. Bw'otukubira nga essimu zaffe ziri bize n'emirimu tukusaba oyite ku ssimu y'oku mmeeza insha Allah tujja kubeera nga tukufuna bulungi. Essimu y'oku mmeeza koyita eri 0758 333 666 nga bulijjo yeffe aba Starlife Herbal Clinic. Dr. Mukama akkiriza tubeere nga tusabira bonna abalwadde baffe nabo bonna abalina okusoomoozebwa okw'enjawulo era tubawa eddu'a egamba la ba'asa tahurun insha Allah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah abeere nga abawashifa era atongera obbagumya mwenna abalina ebizibu enjawulo tubagumya ne aya eri mu Qur'an Allah agamba tima wadda'aka rabbuka wama qala. Mukkirize tubeere nga tubagumya ne aya eyo ma wadda'aka rabbuka wama qala. Professor akkiriza mukama wange ripooti gye twakafuna nti abalamazi baffe abaagenda mikolo gya hijja alhamdulillah bali bulungi. Abali batwalanya prostate alhamdulillah, abalina amagulu alhamdulillah bali mu mbeera nnungi. Era insha Allah maaso awo tujja kufuna essimu okuva e Makka butereevu tulabe insha Allah embeera abalwadde baffe gye balimu biidhnillahi ta'ala wamu n'embeera y'abalamazi gye balimu biidhnillahi ta'ala. Professor mbadde nkusaba olamuzeeko eribwagana insha Allah mumbejja abeera nga akwata amasimu tulaba abantu kye bagamba insha Allah ta'ala. Omugira agamba nti waliwo atuuse eyamutuweerewo kale kuba olunaku lwa bibuuzo. Pale FM wanje. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Banange mujebaliko. Kale sebo. Bunawe jebali sebo. Tuba Sheikh Ramadan Rubandi ngandi gangu. Yes sebo Sheikh Al-Manzan. Sheikh Ramadan. Rubandi yeso. Abeggangu bali batya? Alhamdulillah bali bulungi so. Haji ya Kyabanji agamba ki? Haji Kyabanji barakallahu fiikum. Tuli bulungi wa barakallahu. Amina sebo. Sebo nkwebaza alhamdulillah. Sebo. Presha alhamdulillah kati sikyali bubi nnyo. Allah apate kushifa. Amina Haji Rubandi. Kati soula bubi. Doze ebbiri zenkozesezza alhamdulillah. Sebo. Ngenda koma nkime doze endala insha Allah. Tusaba Allah yengule ku afia sebo. Alhamdulillah samugende mu maaso bannange. Abeggangu batulabire sebo batuwere salamu sebo. Abeggangu. Sebo. Insha Allah. Amina sebo jazakallahu khair. Barakallahu. Wa fiikum Allah sebo. Doctor? Katawabuze ku bantu. Okay, nange kantwala omukisa okulamisa ku bannayuganda batuwuliriza ate n'abali ebunayira abatugoberera nga bayita ku mitimbagano bannaye mwasuze mutya tubeebaza emirimu nno gye mweweereza ate abalwadde ne twongera obbakwasa Katonda. Yeffe aba Starlife Herbal Clinic abajjanjabisa obutonde twakugamba bye bintu ebyo bisookera ddala okumpi bikuliraanye ate n'eddagala ery'ekiwarabu. Tuli ku Kibibi Gombe stage mu paaka empya mu kibuga Kampala. Awo tusinziira okukola delivery. Twakugamba nti delivery si nkola ya butembeeyi wabula kuba kuleetera eddagala awo wooli mu makaago oba mu ofiisi yo. Waliwo omulala? Yes sir. Hello. Pale FM hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam sebo. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngo bali kuleeta abakulu wabo. Sebo. Sebo Haruna Taha. Tulisemba ngo Haruna Taha sebo. Amina sebo sawa Allah yengere kubashifa sebo. Okay. Era okwongera okujjukiza ku bantu ezimu ku ndwadde zitukola kuwanga Starlife Herbal Clinic mwe muli omusujja ogwo gw'olutentezi. Omusujja ogutagenda olina atuuka n'ogutuuma nti omusujja gwange gujja lwaggulo. So buli kika ky'amusujja tukijjanjaba ogwa malaria, ogwa typhoid, ogwa bulusera n'endwadde endala nga tujjugera nga twogera mpola mpola. Okay. Pale family. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Zainab Muhammad Mjoza. Zainab ogamba otya? Ndibulungi alhamdulillah. Eddagala likwisiza litya?
Si bubinze ndi musanyufu bebito wange kati alya bulungi bannange. Alhamdulillah. Ndi musanyufu salaba wemu obulungi. Amina sinyabo. Alaykum warahmatullahi. Welcome sabakatu nyabo. Yes, tujjanjaba abaana babatunga bw'owulidde. Omwana tayagala kulya, omwana taggwamu infection, buli kaseera ayokya, buli kaseera afuna embiro, nekimuviirako ne dehydration naggwamu amazzi. Ebiro byonna birwadde bisumbuwa abaana omuli allergies. Tugamba nti muleete abaana bato tujja kuba nga tubajjanjaba bulungi mu Star Life. Okay, hello. Pale FM, hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dokita mwebale kutuweereza. Tusaba Allah kirize nyabo. Onaba mikyala ya ssente. Enyabo. Omugwati. Kati dokita. Enyabo. Waliwo omukyala. Alumizibwa. Naye nga bamukebedde buli kimu. Tebalaba bulwadde bwonna. N'okulya talya. Namugambye beerako nze ngenda kubuuliza ebikuluma. Alinga myaka emeka nkulabako? Mukyala mukulu. Mukyala mukulu, okay. Ekisooka alumizibwa ki? Omubiri gwonna naye bamukebedde buli tesiti yonna tebalaba bulwadde. Naye nga ggwamu amaanyi. Atuyana? Okay. Abantu butandika okula mu myaka ebintu bingi bikyuka. Naddala ku sayidi y'abakyala kasita bayingira emyaka 4 batandika okufuna ekiyitibwa perimenopause. Enkyukakyuka eziyingiza mu menopause ziba nkyukakyuka za busimu, hormonal change, hormonal imbalance. Ne tugattako ebirungo ebiriisa okubeera nga bitandise okukendeera. Bakyala bangi bafunye obubonero bungi batasobola na kunnyonnyola, abamu ne balita n'eddogo naye nga nkyukakyuka ziri hormonal. So tugamba jangu ku Kibibi Gombe stage omukyala oyo tujja kumukeberamu. Omukyala tulina supplements zetujja okumuwa omuli calcium, omuli ezikola ku binywa, ezikola ku joints, ezitereeza hormones. Tukkiriza Katonda ajja kusaasira omukyalo yajja kuba bulungi. Bakube ku simu yaffe eya 0758 0758 333 okay. Doctor? Simu etabuseemu katono naye nga obulwadde obwa ulcers tubasomeseza nnyo ku ddagala Clear Liquid, eddagala Red Blood Solution ne Stopper Extra. Nina omuliro, olubuto sifuluma, lutumbiira, nkeetebwa, obulwadde bwa ulcers tubujjanjaba bulungi. Kyaganye kanfuna ali kuno wanje. Hello. Wanje. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kende zako ready. Amina. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu nyabo. Nakyembuuza baseka. Enyabo. Seka nina bemuza nina omuwala wange bamulongoosa naye ewuzi ze bamusala wansi zitandise okuzimba. Zimba ng'ensunda aba alina kikola atya. Dokita, wuzi zavaamu? Okay, alabika agenze bamulongoosa naye we balongoosa awo watandise okuzimba. Dokita? Badde nsaba kasika tufune simu eno okuva emakka tulabe abulwadde. Okay, kamuddemu mangu jangu ku Kibibi Gombe stage tujja kumuwa eddagala erikendeeza inflammation oba okulungulako omubiri awamu n'enkovu kuba oluusi bimalina okukola enkovu. Katugende tulebe emakka inshallah tulabe abalamuzi baliko. Assalamu alaikum wa barakatuh Sheikh Azhar. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli butelevu ku mpewo za Pal FM Sebo. Masha Allah abaweze bonna abapala FM Sebo twongera okubasiima n'okubeera nga tusiima abalwadde baffe aba Star Life. Sebo bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala Sebo. Abalamuzi bali batya, bali mu mbeera ki, programu zitambula zitya, tubuulire tulabe inshallah ekifaananyi ekituufu. Alhamdulillah. Sebo naffe aba Annual Travel Agency twongera okusiima alhamdulillah Allah waffe n'okubeera nga tubasiima mwenna. Abalamazi basimbula bulungi ng'ennaku z'omwezi 19 era twongera otegeeza abantu baffe aba Pal FM naffe Annual Travel Agency batuuka bulungi e Madiina basula mu hotel Seeka wange
sebo mukadde wange omusawo wange ne dokita waffe omulungi Professor bannaye bategeeza nti abalwadde bammwe bannaye batuuka mu hoteri oluuki alhamdulillah basula wali kumpi wennyini ne ku haramu era nga saawa zina abamu ku bo bagenze funa kyanja omanyi waŋŋamba nti balina okulya mu budde okufuna amaanyi sebo. Dr. Hafiz Walusimbe mulabalabakaawo oba aliko walakoko? Dr. Hafiz Walusimbe abadde aliko walaye yankuweko omukyalo omu wala mazzi baffe kale inshallah ayogerako naye katono kale inshallah mu seconds bwe zityo. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam katu mama. Je tuli nyabo. Je tuli mama. Obibuterevu kumpeuza pale FM mama. Amanya? Yes. Amanya nabukanya sifo okuveka berebere mama Adnan. Gwe mulundu gwange ogusoose ogenda okukola hijja ne umura. Enyabo. Naye twatambudde ne Wiru Travel Agency. Naye tuli bulungi batulabiridde tulya bulungi tunywa bulungi tusula bulungi. Emikolo gyonna egyawa ne Madiina gyonna tugikoze bulungi. Alhamdulillah. Inshallah twesunga jagenda Makka naye tukole jayo. Kale tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza ibada. Alhamdulillah. Tusaba Allah ayongere okubeera nga abasobozesa emikolo mubeere nga mugimalako bulungi billahi ta'ala. Sheikh mutuwe Sheikh Azhar tusaba Allah ayabeere nga akkiriza ibada yo ssebo era mwongere okubeera nga mutusabirako insha Allah abeere nga atereza eggwanga lyaffe wamu n'okubeera nga Allah abeera nga ateekamu butebenkevu ssebo. Amina ssebo. Amina ssebo. Alhamdulillah. Amina ssebo. Amin. Jazakallahu khair Sheikh Azhar. Amina. Doctor, report ojiwedde mukama wange sina kya kuongerezaako ssebo mukama wange. Alhamdulillah. Amina ssebo. Star Life Herbal Clinic bwe tuweereza eggwanga ate nga tuweereza n'abali ebunaayira mu nkola express mu nnaku 3 ku 4 eddagala oba omaze okulifuna mumbejja waliwo omulala yatuze ekibuuzo. Webali wanje. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam warahmatullah. Kati mbuuza dokita oyo prostate cancer ava ku ki? Prostate cancer kimuleeta. Okay, prostate cancer ava ku ki? Ekituufu sigenda kuddamu nti aleetebwa kino kubanga okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula kiki ekiviirako kansa oyo. Wabula bw'otandika okula mu myaka tutandika okusomesa okuba omwegendeza ku byolya, tutandika okusomesa okunyiikira okwejjanjaba infection. Buli wofuna infection nezikulwamu tuweefaako mu byabujjanjabi olya bubi weeraliikirira ebyo byonna ze tuyita emmanduso oba predisposing factors eziyinza okuviirako okufuna prostate cancer. Naye nga ssaawa zino okunoonyereza kukyagenda mu maaso oba oli ayo kunaafuluma tujja kudda tukugambe nti bakakasiza kino kyekiviirako prostate cancer. Inshallah. Wabula bw'otandika okulaba ku bubonero ofuuyisa mulimu omusaayi kabonero si kalungi tukewa omusawo wejjanjabe mangu bw'ogenda okufuuyisa amazzi tegagala kujja ate oyagala kufuuyisa kumukumu ogenda okulaba yali afuuyise wala ofuuyisa kumpi dduka mangu w'omusawo atandike okukolako okunoonyereza atandike okuwa eddagala ng'ekizimba tekinaba kusamba ddagala. Abantu abalumizibwa ennyingo abalumizibwa omugongo amagulu gazimbye abantu bafuna akabonero ak'okusanyalala twasomesa akabonero ak'enkaka oba jaundice ebyo byonna tulina eddagala eriyambako okuza obukyafu obutwa mu kibumba so bwe twogera. Yes, njagala kufuna semba abaddewo wano naye alabika agenze. So tukola ku ndwadde nnyingi omuli omutwe omuteezi omutwe gwagana okuwona kamunguluze yannemerako eriyo omuntu ng'abeera awo naye ng'awulira talina maanyi buli kaseera eriyo omuntu nga tayagala kutafuna tulo teyeebaka ebyo byonna tubikolako mu Star Life Herbal Clinic. Asemba wanje ssebo oba nnyebo. Hello. Dr. pressure wa sukali timaye obulwadde obwa pressure obulwadde obwa sukali ebyo byonna tubikolako mu Star Life Herbal Clinic
omuntu alina obulwadde obwa aniya, omuntu azimbye akabengo, ebyo byonna tubikolako mu Star Life Herbal Clinic. Tugamba abantu temusiikira bulwadde, jangu okwebuuza kwa bwereere ate nga n'eddagala emiwendo tukakasa nti mitono ddala okulaba nti omuntu asobola okufuna obuweereza. Dental Solution twagamba mutwalo gumu gwokka, ulcers twagamba mitwalo 6, infections tugamba mitwalo 4 n'abaana abato, endwadde za shayatwin tulina powder oksteaminga, tulina spray okufuuyira mu nnyumba yo. So tulina eddagala erizimba abasirikale b'omubiri, immune boosting, tulina eddagala eziyambako obwongo, memory boosting, n'ebirala byonna omuntu anaaba tukyaliddeko wali ku ttabi lyaffe ekkulu ku Kibibi Gombe stage ajja kubanga afuna okumanya. Essimu zaffe eya 0758 333 666 ate ng'essimu ya WhatsApp ebibuuzo bikyajja muyitooko tujja bisangako tujja kubiddamu. Essimu eyo eri 0703 5 6 6 9 ne 0773 32 33 25. Byonna ebisumbu obulamu bw'abakyala, enseke zaazibikira, bizimba, baddayo ku ssomero officially. Yes, mujje tubasibirire allergy, ssenyiga. Tujja kubawa package nnene ejja okubayambako. Omwana yakaddayo ku ssomero ne bakubira nti ate olubuto lwatabuse. Ebyo byonna tubikolako mu Star Life Herbal Clinic. Abakyala balina ebizimba, balina enseke ezaazibikira, tosobola kufuna olubuto ate lw'osobodde oddufuna lubuuseemu. Ebyo byonna mujje ku Star Life Herbal Clinic tujja kuba nga twongera okugaziya emboozi tufune ekyokukola. Mazima gali nti airtime atuweddeko, omukulu atugamba ndabe nga atwongezza naye tugamba ekigambo kimu nti ashafi huwa Allah, ashafi huwa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yawonya. Professor bwetuva ntegeze gwa tugenda kola ki? Bwetuva tugenda kola delivery, bwetuva tugenda kola counseling ya bwerere, ayi tugenda kola check ups. Mujje tukole check up omanye ombirigo bwe guyimira. Okuva ku Monday paka ku Lwomukaaga saa 12 paka saawa emu akawungeezi. Mbale Dr. Abdullah Mulumba ومن دكتور كيزتوك ومستر لايف هابو كلينيك. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تugenda muri agocha mu bujevule nasumba nadhira ruchiko mbagalizo kusiba bulungi akomata komera mpera mwera. Kano kikaseera akukutusaga basawo okuva mu Star Life Herbal Clinic. Iwe Dr. Sheikh Abdulwahab Mulumba wamu ne Professor Jisto okuva mu Star Life Herbal Clinic mu paka empya ku Gombe Kibibi stage nga bakuyigiriza buti bwoyinza okwejjanjaba ng'okozesa eddagala ly'obutonde wano ku Pal FM. Gwasebo, lwaki tukyayagala kwata simu zange? Kituufu manja, naye sooka otuleko wano katono. Tontuuza, mpa ssente zange nze nkuviri. Ha, sooka olindeko. Eno kabadanga nnungi. Maama nnyabo, laba dining. Maama, bulira obugonvu n'obuweweevu bw'entebe. Naye lindako, ebintu byo bino obijja mu nsi ki? Olowooza nno mbijja bweru wa Uganda? Byonna by'olaba wano mbijja kuba Nsambya Furniture Center abasangibwa Nsambya ku luguudo lw'Eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda okuva mu miti egyaffe egyesigika era emigumu ddala ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Kakati omanyi ku ssente z'enkubanja nguliramu entebe ezigonda nga zino. Yogera butereevu ne manager Kikomeko Abdul ng'oyita ku noti 752 167 736. Obubaka okuva mu City Oil. Wuliriza bulungi ngenda kuwa emitendera 5 gy'osobola okuyitamu okuuma emmotoka yo nga namu bulungi. Ekisooka, w'emmotoka yo service buli kiseera era osigale ng'ogoberera record ddi lw'oteekwa okukola service nate. Ekyokubiri, fuba nnyo okulaba nti emmotoka yo eri mu mbeera nnungi. Ekyokusatu, weekenneenye emmotoka yo buli lunaku ofeeyo nnyo okulaba nti emipiira girimu omukka kw'ossa n'okwekenneenya wansi w'emmotoka yo okulaba nti tewali oyira atonya. Ekyokuna,
kebera amazzi agali mu radiator y'emmotoka yo kw'ossa ne coolant levels buli lunaku. Ekyokutaano, fuba okulaba nti ovugira mu speed limits ezikuweereddwa. Okufaayo ne weekennenya emmotoka yo okumala eddakiika entonotono buli lunaku kijja kukuyamba okwewala ebizibu ebinene n'okutaataaganyizibwa gye bujja mu maaso ku mmotoka yo. Okufuna amagezi ag'ekikugu kyalira essundiro lya City Oil erikuli okumpi. City Oil noyoka. White Star Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco. Onayongera ku byewuunyisa bya mukyala wo. Gula White Star Magic ow'obuwunga okuva ku dduuka erikuli okumpi oba supermarket. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Sibyangu Diary Supply Limited ge mata gokka golino